abasema ne balina kumisholako tulina agenda bwetulieko era tulina kugisa So, olwaleero tugenda okutandikira bwe twali tukomye. Twali tukomye nga tugenda kulonda era puroguramu etugendako kati tugenda kulonda sipiika ate sipiika wanaamala okulondebwa naye alonda ekiteeteekizo ekigabekizakaati. So olwokutamala budde abanga tebagala televiziyo tugenda kutambula bwetusi. Nja kuyita amanya erisimanyi owa electoral commission omukuma gakuwanika omukono nominating omuntu gwayagala ate omuntu oyo ali nominated ateeka okujjuba era ate wetekukolera wa omusemba nababeera omu kijja kuba kitegeeza nti akwalifayinga okukola ki tujja kukola ekibyo kutuusa era omukumu mwana wanika omukono n'asaba okulonda koleki okunomiratingwa kukoleki akalibwewo. So watabaawo omuntu agamba nti tunamala okufuna sipiika kirabo kirambikibwa bulungi mu program chief ajja mukwasa ebikola era mulekere entebe eno gyetuddemu ese deputy speaker era ng'ayita mu process okuyita amannya nominated n'oluvannyuma erinnya lya kansala Nyange Serungi Bikere. Serungi Bikere. Serungi Bikere waali Nyamusemba kansala Sekanaziko Musemba kansala ndeeta oba nominatinga candidate Kiiti Vincent okuvuganya ku sipiika w'eggombolola eno era mbasaba mumpagire bahonorable councillors. Akkiriza okubeera sipiika w'eggombolola eno. Waliwo Musemba amanya n'abayanga Prosi kansala omukyala bagwekyetu Musemba honorable Kiiti Vincent okubeera sipiika w'eggombolola Charles okubanga naye asabira kuba sipiika ogomene nasonga nzikiriza sebo kansala kumpagira tukoze tulina abantu
Okay. Tugane Honorable Kaiti Vincent. Tugane Honorable Katamba Charles. And the learning technical staff allow. Good afternoon to you. Erinnya eryange nze Sirunde Bukene era nga njiikira abavubuka ku Ggombolola eno. Banyabo ne bassebo mbasaba buwagizi bwammwe kuba akaseera bampadde kati sikyasobola kubannyonnyola manifesto yonna neyanza mukazi. Sebo Ssempebe, Saasi waffe, Honorable Councillors n'abakozi ba gavumenti nammwe abali mu gallery. Nze Kiyiti Vincent era ndi wano eno okubasaba akalulu kammwe Honorable Councillors muteekemu obwesige. Ekyo kye mundowooleza okukola nja kikola ate n'okusingawo. Nja kubeera omukulembeze wammwe mukubirize bulungi kansa eno kuba obulungi bannakisonga safukawo. Ebisinga tubyongedde era ebbanga lyonna mbadde mbasaba akalulu ate era nga nze yasooka. Basaba temugenda mu bokisi temutagaatagana erinnya Kiyiti Vincent lwannakisonga ennungi. Erinnya nze Katamba Charles nga nze direct councillor atwala omuluka gw'Ennannyonji. Honorable Councillors mwenna mu biti byammwe mu bibiina byammwe basaba buwagizi bwammwe basaba bulungi bwammwe tukkiriza nti tujja tutuusa obuweereza kuba amazima g'obwenkanya eri abantu baffe ab'Ennakisonga ng'Eggombolola. Nayanziza nnyo. Wandiika erinnya ly'oyo asooka Sirunde Bukene, Kiyiti Vincent, Katamba Charles. Era tukutegeera nti nebuba towandiise mannya owandiikako oyo afaanaganya Seven, 8,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Kano kaserungi ki? Kano kaserungi ki? Kano kano? Council, Yanabera Kodesanga, Okumugalidinga. Kumateka, nga ali mu council. Era yekulembera nga oyingira council. Yanabisa buno Swear in the name of Almighty God, solemnly affirm that I will, at all times, well and truly serve the sub-county in the office of Speaker, and that I will support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me God. I, Serenjo Kenneth, swear in the name of the Almighty God, solemnly affirm that I shall faithfully and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution of Uganda. So help me God. Katonda olw'olunaku lwaleero tubadde terusuubirwa kuba bwe ruti naye Mukama abituusizza ne bisobola okuba bwe ruti nga bwe. Nja kwebaza chairperson waffe Honorable Stephen Mufuwa olw'okutuwa obwesige n'atuteekamu obwesige n'atuteekerateekera olunaku luno okuba nga naffe tusobodde okuba nga kati ofiisi ya sipiika eyimiriddewo ate nga tugenda yimirizaawo neya deputy speaker. Banyama ne bassebo ba honorable councillors mbeeyanza nnyo ddala olw'okunteekamu obwesige ne mugamba mbeere sipiika wammwe. Ebigambo bye nabasuubiza era bye mbasuubiza nti nja kukola, nja kubaweereza nga sisosodde nga saawudde buli muntu yenna. Ba honorable be mbadde nvuganya nabo nammwe mbeebaza kubanga tesobola kubanga ngamba nti nze nsinze obululu ng'ate sirina bensinze. Mbeebaza ate mbeebaza okuba nga tubadde tetulwanagana tetuyombagana, era nsaba ogwo omutima tugusigaze nga tutambuza kanseri.
kyonna kubakuga nti kino kyaliwo njagala kati tubeere omuntu omu tutambuze nakisonga egende mu maaso saawa yakolera bantu wabula sifenga anye bwe ne basse obudde tulina kutuukirize nzikiriza obuvunaanyizibwa bwe munantikana mu bamulo tanzanias okubaweereza nsenga okubaliriza sipiika Nunda Noah, swear in the name of the Almighty God, affirm that I will act all time well and truly serve the sub-country in the office of the Deputy Speaker, and that I will support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me God. Nunda Noah, swear in the name of the Almighty God, affirm that I shall faithfully and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God.